Kale mwena nga mukyekumidde ku Projan Media TV mbagamba nti mukola ky'amaanyi nnyo mikwano gyaffe mwena abali Qatar, abali e Saudi nammwe abali Oman, mwena abali mu community ya UAE mbagamba nti mukola omulimu gw'amaanyi nnyo nnyini ddala nga bw'okiwulira. Kati nno essaawa zino eno fayiro ezakkaga ku meeza zaffe eza Projan Media TV ffe katumale okulukuwa kigambibwa nti Rema Namakula atadde miliyoni 2 ku mukolo gwe nga bw'okiwulira, miliyoni 2 bweddu ku mukolo nga bw'okiwulira. Kati essaawa zino eno tugenze okunoonyereza ne tulabira ddala nti ssente zonna bambi mukazi wattu zazze asonda ku mikolo, zazze asondera ddala mu bivulu bye, wagenze okuyimba we bamuyise okuba ng'ayimbira bagenda okwanjula. Ssente zino zonna mukazi wattu bw'azikutte abaddeho ne miliyoni 2 eza Uganda, n'azikwata n'aziteeka ku budget n'agamba zino eno zigenda kukola ku mikolo. Essaawa zino gwe tuyita boyfriend we oba fiance we gwagenda okuba nga alaga abazadde ayitibwa Haji Sebunya Hamza, ye essaawa zino tannaba tuteeka kuwadde n'ekikumi ku mikolo. Ne Rema Namakula yavudde mu lwatu naga zino ssente kazikole ku mikolo, miliyoni 2 bweddu eza Uganda. Mukazi wattu ssente zino zonna nga bwe kunyonyodde abadde azijja ku mikolo egy'enjawulo, wagenze okuyimba, wagenze okukola ki, n'agamba kanziweze tugezezaako okutuukirira ku mikwano gye. Ne bagamba nti nno ffe naffe twekozeemuko omulimu nga ffe mikwano gya Rema Namakula, ne tugamba nti zino ssente tubeere nga naffe tusonda lumu nnyo, ssente zibeere nga tuziwera mangu, omukolo gutuke mu Novemba nga 14 mu mwaka guno eno gubeere nga ate omukolo gusitede, omukolo tegutaganyiziddwa, omukolo teguliimu bikizigizaga, tetubyagala ebyo, twagala tuuka omukolo nga buli kimu kiri set, buli kimu kiri kiriya, tetwagala bino bintu by'amatenkani. Rema gega agaliwo agaga okuba nga ataddeko miliyoni 2 ku mukolo. Kale bali kuba nga okyekumiddeko amawulire mangi gati gyaffe tugenda kuba tuba updatinga essaawa yonna. Projan Media TV